you are. Because we are serious business. This is serious. Let's listen to each other. Yes. What I'm kindly requesting. I'm just requesting, humbly media, I'm requesting that I am not recorded on camera. Please. I would like to tell. You have the freedom to leave. Please, I want to talk to this is a serious matter we are handling. It's a national matter. You have the freedom to leave. You don't have, we cannot put on camera. This is government. If you are not part of the management, please leave. come out. Leave. Go. Sorry. Go. Come out. It is okay. I don't look us inside. No, you want company. Anytime omuntu asobola okuva mu company nga afunye accident. Ne company tewali musawo. Omusawo wakichukulira okutoganda sawa. Muwandiise walika muwandiika. Omusawo baayogera byonone. Company sokubikiza omuntu akasoma. Omusawo atilina license. Omusawo labo teri ku mutindo. Omusawo abakoleza ogani. Essaawa zo kye tukusaba wuliriza. Lwana kulaba bwetuva wa nkibasabye nembagamba nti bayi tomorrow byonna bye musaba tujja kubanga kubanga tetubadde tetumanyi buzibu buliwo netubagamba bayi tomorrow mutuweeyo chance tugende tubikoleko we are ready tetubadde tetumanyi nti license gye tulina eriko obuzibu naye bayi tomorrow we are ready nze muntu atayagala kutambulira mu bumenyi bw'amateeka tekiriiyo. Era kyampesa clinical officer bali bagambye nti verification zifulumye ne mugamba verification zifulumye genda oleete mangu nnyo zifune ugenda okufune license nakimugamba era by tomorrow tuli ready okubanga enkya owakungi wani clinical officer agenda kubanga afune empapula ze. Tebaliwo for now simanyi walaze that batekujja nekubanga kati myezi ebiri n'obeera ng'ojja wano ojjanjaba abalwadde tonnasoma toli qualified toli registered mu facility bweti ennene agajjawa not qualified. He's still a student because his results are not even out. Yes. To show that he is qualified. Yes. Amani okajja wakati saawa zino kintu kya bulabe saawa zino omuliiko volunteer kitegeeza omuntu eyamala okusoma ng'olina ebisaanyizo byonna ebikuweesa omulimu naye tonnafuna mukisa gufuna muki mulimu n'ogira ng'obeerawo awo ng'oyambako obakuwayo akamera ak'okulya naye kati bakuwa omusaala kitegeeza essaawa yonna ne bafuna omukisa bwe kujja ofuna muki naye kati saawa zino nga tolina transcript obeera student kwatiryamanye oba wayita oba tewayita teryayina bujulizi kati koli student mu facility enennene gwetolaba nga oba otadde obulamu bwo n'obwabalwadde kubisi talwawo obulabe osobola okubeerawo omulabu kubanga just nti mbeerawo olina abalwadde bameka ku kitanda balwadde ku kitanda bali 5 badokita ate ab'okulongoosa balongoosezaamu sirina benalongoosa abazadde bazaalisiza badde balongooseza badokita dokita anyalongoosa Francis. They are on call. They are on call. There is even a lady who died from here last year in March. She was working in Kamembare Market. Is Dr. Francis. It is the name. Olabye obuzibu. Olabawo obuzibu. Kati weetaaga okwongera okubeera wano. Binsa bingi. Please come. Tugulireko kumanya.
Era ng'omukutu guno tukubatedde byonna ebikwekwete bibadde mu kibuga ky'e Mukono okulaba nga batumbula omutindo gw'amalwaliro okubanga abalwadde bangi bali bagenda mu malwaliro gano wabula nga bafunayo obuzibu okubanga abantu abagaddukanya tebatuukana na mutindo abamu nga ku bano balina licensi za bichupuli era ebikwekwete bino bigoberere bulungi nnyo nga bitambudde omanyi malwaliro ki golina okwewala paka ne gatuukiriza ebisaanyizo ebyo. Apart from when Katumbo was around, I think, 2022. Madam, what you should do, let us close this list. You pick every document, go to medical council and rectify your matter. Then you come. How do you sacrifice something? Because this one is you're qualifying at 2018 up to today and yet you're supervising because the supervising doctor is supposed to come here and supervise you at least twice a month. Blame comes back to the employer. Because even if I was the one and I'm ready to get some small, I would get it. But you, the employer, I think you have the burden to carry. How do you select the people you employ in this place? After knowing that the verification is out. No, but excuse me. I'm saying, how do you arrive at a decision to give somebody a job in such a facility? Because I'm going to turn the blame on to you. Mama, Musango go. You watch you go. What kind of woman to only marry a surprise over the license here? Yes, is Okora. License your Kayo woman in Okora. And about Jawan, or what is similar word? Exactly. Go cover in Yari. Ah, Lava, or Gendawa. Surely, go Samu. Erinya Gala, Banamonaka Abasawo. What? Erinya Naji. Nikifananyi ki kakati after knowing that the verification is out, then after getting a verification is going to get a what? A license. Manager. If you are not sure of this system, you have to get someone who is qualified. Come and look at your document, at the document of that system, and you employ somebody not qualified. But also the ministry hasn't. Nze Mubiru Michael Kaizi, nze Quality Assurance Manager, nkola n'ekitongole kya Allied Health Professionals Council. Tuli mu activity y'okulaba nga amalwaliro geeyongera okutereeza omutindo ogw'okukola. Omutindo gutandikira ku kubeera na license, kubeeramu basawo batendeke, ate nga bakola ebyo ebituufu n'okumanya basuula kasasiro n'eddwaliro n'okubeera olina kusooka kuba yalina license kyekirifuula eddwaliro. Kakati license eyo bwe tugikuwa era wansi eri awasemba tukugamba nti this license must be visibly displayed in the registered premises. Wano awasemba wano akagambo we kabeera wano, naye abasinga akugamba nti gina license naye ng'eri mu kitanda wansi, eri mu nsawo yatambula nayo, eri mu baasa agitereka mu kabada iri n'asibawo. Kati n'abamu bakozesa embeera eyo okudiisa ba inspectors nti balina license naye nga ddala ebisa ebisinga tebalina. So amalwaliro gonna gonna tugakubiriza buli alina license eyina kubanga ntimbe ku kisenge. Omuntu yenna yenna bw'ayingira mu ddwaliro gy'alina okutuukizaako amaaso. Kino kikyamu okubeera license tebeera kuki tezitimbiddwa, kiba kikyamu. Omukulu w'eddwaliro talina kutambula nayo, talina kuba nayo mu nsawo, talina gisibira mu ofiisi ye, talina kubeera mu bbaasa, eyina kubeera nga ntimbe ku kisenge waggulu omuntu w'atuukiza amaaso ng'asobola okugisobako n'amanya nti ono Migadde Paulo era clinical officer ne license ye yasoma kino ne bwe kiti.
ne bateekako n'omwaka gwentandika era n'ogugwaggwako. Kati bwe tusanga nga license teriwo, tegeeza eddwaliro liriwo mu bukyamu lirina okusooka okwetereeza, era ekiraga ekyo kirina okulaga nti license weeri entuufu. Amalwaliro agawerako mu disitulikiti y'e Mukono ddala mu kibuga ky'e Mukono gaggaddwawo oluvannyuma okusanga nga bagaddukanya batuukana na mutindo, era nga bano basanze nga bamu abalongosa abakyala ddala ng'eya Mukono International Medical Center esangibwa mu Kigombya nga abalimu bonna baliddukanya tebatuukana na mutindo, era nga kwabo abadde baddukanya mubaddemu nga oli akyali muyizi nga talina bukugu bonna, nga bano bagamba kiteeka abakyala n'abantu bonna bafuna obujjanjabi mu ddwaliro lino ku Matigga, era lino baleese baligaddewo nga bawulira akanyabagano bwe kabaddewo. Ebintu bino wabikolanga naye kati bano abantu kati eddwaliro tugenda kuliggala kati ogenda kugamba ki? Kati sisobola, kati sirinzekka, tuli bangi, tetulina bwe tulekawo license nfu ne bannamawulire bwe bali. Sikulemerako, nze ndi ku mulimu ate bonna agamba kukulemerako. Already ekintu kifu nze nkireke. N'aba disitulikiti we bali wano. Nebingi wali bingi, yogera nebingi oyinza oganze kulemerako, yogera bingi huyo. Mukanye nebingi. Vincent, how are you dear? Don't lose your whatever. We are trying to establish the truth about the what? About this issue of the license. Because we want to find out, probably you got it in the right way, but we are suspecting it to be a forged license. Would it have been forged without your knowledge? Yes. Yes. Baliddukanya bagezaako okuguguba okulaba nga tebaliggalawo, wabula abazze nga balonda omutindo gw'eddwaliro lino nabo bagambye tebasobola kulirako nga liggule olw'okubanga byonna bye bakola bimenya amateeka era nga biteeka abalwadde abajja okubajjanjaba mu Matigga. Bagamba eddwaliro lya bulabe nnyo eri abantu abajja okulifunamu obujjanjabi olw'okubanga tebalina wadde dokita yenna omukugu alina okulibeeramu, nga n'oyo abadde alongoosa abakyala abazze okuzaala tatukana na mutindo, kyekyo waaki balirese nga liggale, era nga lona amalwaliro mangi agawerako. Tulafuuba n'okulaba nga private ne public tukola ki tukolera wamu, era nga package gye tuwa ey'omutindo nga tugenderera okutaasa ki bwe tuba tufunye gaps ezifaanaganako nga zikuzeekulidde wano. Okwetereza si kibi, wabula ate bwe tugana okwetereza kiba kitegeeza obulamu bwoli tubutadde mu ki Matigga. Kirayinti oyo bonna bwe tugamba twagala tutaase, leero tuli basawo ekyago mulwadde ekyagendagala client oba musawo kayezi omuntu yenna aliwo yandiyagadde afune quality service, so kyekigendeerwa ekyo. Naye nga nsaba tukwatagane bulungi tutereeze kino. Ffe nga district twagala okukolagana wamu, era wano mutunudde kyalunditi tetufuna ripooti mbadde manyi national reporting ayagakuma simu wano mobile start mubuuze nemukyala waga nti waliwo acollectinga data nemanya titukola ki tumufuna ripooti, kubanga abaripootinga bonna baripootinga so naye nga nsaba tukwatagane wamu netiimu. Naga Dr. Francis yalongosa n'owaali okitegeera naye okutakwata simu tegeezaamu taliiwo. Kati abakyala boganda gabasi nkama the hospitals they are due for discharge, nakuba just when you are waiting you have to pay the bill. Who does the monitoring of these patients after Sunday? Francis was here this morning.
Even me, I came here this morning. If we find some... Can you remember the record is for today? So we're getting another Why not there? Because when you come to review, you make notes. But what What have discovered? if you know it's in your place, you don't have their files, Yes, it's there. Second one. you did scans for them, for the mothers. Scans. Yeah, they are scans. They had their scans. You did confirm for your place. We did a scan, they came with their scan results. As a Germany. Waliwo obuzibu obuwanvu bw'okusingaana kuba emukomplekere baddewo oh mother yafiira wano mumpulidde tebaddewo kimu ku nsonga ezimu era eza no let's check on that facility. You are the one here? Up behind here. Yes. Does he have any lab person who works in the lab here? Huh? Huh? There is a qualified personnel in the lab? No. He's not concerned? He's the one concerned. I think So he's the one who does even lab work, isn't Yeah. it? Is he a clinical officer? Or? Mm. So we are going to leave this, we are going to leave the facility closet. No, listen. I'm giving you the verdict that we shall leave the facility closed. When you finally brings the license for this year, and the license for, but again he has another crime he has committed. He has delegated somebody who is not within his professional training, a nurse, and is a clinical officer. So where is the clinical officer in the facility? Clinical officer. Yeah, I'm saying he has not delegated the clinical officer. He has delegated a nurse, and this is not, according to the law, this is wrong. When you are leaving, you leave somebody who has the same training like you. You don't delegate somebody below you. That's a nurse. A nurse is supposed to be in a drug shop, not in a health clinic, a clinic like this one. That is another crime. Delegating somebody who is not of your qualification is a crime in law, according to the Allied Health Professionals Council. No, we are not closing this facility permanently. What we want is for him to come, clarify, show us the license for this year, show us the license for the lab, give us the lane of health workers he uses here, and we shall reopen him on full. And even the worst of all is the management of waste. Yeah, the agreement for the waste. We need to look at the MOU because for waste management in this facility. Right? He dumps in our wetland. Because the allegations that he is one of those suspected to be dumping waste in one of the wetlands. Since we have found Steven, kulira ebyobulamu mu district y'e Mukono. Ekiseera kino ntuuse okusiima eri ekitongole eky'ebyobulamu kitwala abasawo be tuyita Allied Health Professionals Council nga kikolera wansi w'ekitongole eky'ebyobulamu Ministry of Health kize okulambula amalwaliro emirimu gye gakola mu district y'e Mukono ng'era embeera bw'eri basanze abakola obulungi ennyo n'abakola obutali bulungi nnyo naye nga mpozi kyetugenda okwongeramu amaanyi tugenda kwongeramu nnyo okulaba nti amalwaliro gano gonna aga private ag'obwannakyewa galambulwa buli mwezi kubanga twongere okubawa obuyambi oba okubasapootinga babeerenga nabo ebyobulamu mu malwaliro ago biba bya mutindo nga bwe mulaba gano aga gavumenti nagali amalala aga church founded.
So majare ekitugenda okukola ekyamaanyi kwongeramu maanyi kulaba ntugalambula n'ekirala okukakasa nti abasawo bonna bonna abali malwaliro ago batendekebwa bakuugu era nga amabaluwa gaabwe bagalina. Production fees nziraba naye eza clinic siziraba. Ate ekyokubiri kugamba tokulangawo nga tewali musawo mutende. Take the disciplinary committee now, why you are not part of it. Era kukyali mu kooti kati n'olwekyo kyobola bakugamba nti omumandeekunga ushuduge ugalewo tugende kwata simu ya mukazi oyo aveyo mama jangu mugamba akusa ayina bwalugala asooka kugalayo lumu nendako ayina wano musibya jangu otukubireko neeno